kyali si kyangu okugoba street vendors, ababoda, abataxi nga tuvudde mu kalulu. To me as a politician kyali kikyangu kubanga abantu bamaze kati ng'oyo minisita wa Kampala Misa bamuloozi si MP wa Kampala kati munaku ntono obagoba. So that was wrong. Kakati teeka lino ordinance eno babadde balina okugiyisa dda. They took time. Kirungi kati better late than never bagiyisizza nga council ekola ki esiibula. That will help to monitor boda, street vendors ne taxi. Kati mulaba bulungi taxi Kampala road yafuuka ki taxi park. So that is against trade order. Tukoze bulungi era ndowooza tujja kumaliriza nga tuyisa teeka lino. Tubadde ne ensonga endala neebaza nnyo sipiika ono okuyimiriza akakiiko kali ka district land board. Bakayisa wano speed nga tetumanyi n'ekirungi leero twakola petition n'akayimiriza. That is a sensitive appointment, district land board. Kayita nga speaker tamanyi, deputy speaker yakakulira council nebakiyisa. Nze saamanya tebatubirira era nenkola petition nebaza nnyo speaker ku ekyo. Ebirala ndabye wano tubadde tufunye documents minutes ne minutes ezo waliwo system mpya gye baleese bw'oyogera ebigambo bebigenda mu minutes bebigenda wa mu minutes. Kati bw'oyogera oluzungu bubi luno lwaffe era bikwata mu minutes. Kati waliwo kansala yagamba booti ndowooza badde ategeeza kirala naye wali nekwata ki booti eryato. Kati wali mukansi waliyo lyato muno kakati. So era kanso esabye bagende batusomese okwogera mu microphone system ekwate bulungi ki ebigambo. Simanyi batugambye ennaku 3 nendowooza ekyetaaga myezi 7 kwegamba olina okukyusa ki olulimi. Yes, pronunciation bw'ogamba ha era ekwata minutes. So this is the system which they have got. Kakati kanso eno nze njisiibula kubanga nze kati meya wa Makindi twagala tuleete ekintu kipya nnyo mu Makindi. Twagala kukolera wamu. Nze nga meya nina obuyinza bw'okuteeka baminisita 3 be bayita baminisita secretaries. Kyenjagala kukola mulundi guno Makindi nkole kye President Museveni kyakola. Njagala ntule n'abanuupu mbawe kifo ekyo kimu. Nteke minisita wa nuupu mu kanso Makindi, nteke wa independent, nteke ne wa NRM. Tugabane bifo tukolere eki wamu kubanga Makindi yaffe ffenna. President akikola olaba akwata abantu ba bibiina ate ebirala nabo eki minisita. So this is what we want to bring. Nenja kusaba nabo bameya ba nuupu bawangula Nakawa, Kawempe, Rubaga nabo bakikole. Neyo ba NRM nabo ki ebifo. That's how we can develop Kampala. Yeah, in 2 minutes. About the